Mawe obuyimba tuyimba walwawo enamba bagiryawo wabula bambi Ssenyonyi otulaze machuwa otulaze machuwa woba naye wamaze n'owasa people power ekituufu mugitugobyemu kuba kati waba Ssenyonyi awasizza tetukyanoonyayo ki tukyanoonyayo ki bulijjo omuntu owagirako ku people power ng'omanyi olunaku lulituuka Ssenyonyi n'agamba Sarah Henza wa nga bulijjo alina pulaani ze ate sinze nzekka n'abaana abalala bangi bali eyo bulijjo nga batunuulira Ssenyonyi oyo ng'ayogera nga bagamba maama luliba olwo watulaze machuwa katukkirize nti kati ffe twadibye kiwedde Ssenyonyi naawe koogenze ate tunaayogera ki naye era wawonye embaga n'ogikola mu scientific wedding n'ogikola mu karantini oba kugikola nga abantu babakkiriza okutambula bandikubye obucupa wandiwulidde kumenya abaana b'abendi mitima lwaki weerangirira nti oli singo abaana bulijjo bali eyo nga balina essuubi kumbewa kunyolwa kwereere newe mulaba Sarah Heza wammwe mbadde nsiriikiridde nga nkyatunuulira mamba mwana munezi yatugoba machuwa yatulaze machuwa naye kati ekituufu kiri nti people power nze sikyalina kati kyenjagalamu kyembadde njagalamu kasita bakitutte nkutta obwange bwonna ngenze mu NRM ngenze mu NRM nja kudda nga Ssenyonyi afunye divorce ng'afunye divorce kale tukole ki maama era okaaba n'okoowa watulaze machuwa bulijjo omuntu abeera eyo ng'alina ku ssuubi ng'agamba ye luliba olwo Ssenyo wa kale tugendere awo yadde era make-up yabadde bw'ati ow'omugole omukyala ndaba era kyawedde yadde era make-up kale sigamba nti oba yadde kale era bagamba nti oba essuuti gye wayambadde mbu oba wali wajambalamu ddamba oba biki ndaba kyawedde wamma mbeere bulungi nze ngenze mu NRM kangende ndabe ashbag kato kyagamba wamma mweraba